zigenza okwera saa 8 nga abasibe okulisha Yunus Kamoga ne banne batandika bakomezeddwa ku kkooti okuba ekibonerezo ku misango egy'obutujju gy'abasse mu V olunaku olw'eggulo. Naye ono taleeta ebigambo. Kkooti eno ekubirizibwa omulamuzi Ezekiel Muhanguzi Jane Kigundi ne Pastor Hayisirandise nakuwa enju y'ebbiri olwabo bya gavumenti ne bapuliida baba bawabiro engeri gye bakubidde olunaku olw'eggulo. Oludda lwa gavumenti nga lukulembeddwa Bulecho Bihole ne Marion Bembeera bawadde ensonga nti abakusibwa basigala mu kutyanga n'abamu baafiira obulamu bwabwe nga balala beetaaga obukuumi obungi olw'okutiisibwatiisibwa okwaliwo ng'abakola ebikolwa bino bakulembeze b'obusiraamu ate bwa ekyokulabirako ekibi famire zaabwe ziri mu kutya n'ensonga endala ne basaba abalamuzi babawe ekibonerezo eky'amaanyi. Oludda lwa wabira nga bakulembeddwa mu Freedom bategeezezza nga bano bwe batazanga ku musango mulala munene nga balina obuvunaanyizibwa ate nga bamaze ebbanga lya myaka 2 mu kukumira bizinesi zaabwe zonoonese n'ebirala ne basaba ekibonerezo ekisaamusaamu. Omulamuzi Muhanguzi ategeezezza nga buyise mu kusaba kw'enjuyi zombi n'ategeeza nga Sheikh Siraji Kawoya, Sheikh Yunus Kamoga, Murtad Bukenya ne Kalungi Fadi nga bano baali abakulembeze amaanyi ge bandika maliri mu kubuulira n'okutumbula obulamu bw'abantu nga bayita mu ddiini kye bakola kinene newankubadde tewali bujulizi bulaga nti be batta. Ategeezezza nti obutujju singa kubamu okufa ekibonerezo kiva ku kyakuttibwa obukusingawo naye olw'ensonga nti tewali kiraga nti be batta abawadde ekibonerezo kyakusiba mayisa bo ababiri okuli Kande Yusufu ne Kanja Abdusalamu. Omulamuzi alagidde basibe emyaka 3 buli omu ku bo tebaali bakulembeze. Omulamuzi ategeezezza nti obutujju obwogerwako si bwe bwebigambo naye buno butegeke nga batuusanga n'enkiiko n'okubuulira enjiri ey'obukyayi. Omulamuzi akubidde agamba nti bano olukusa okujulira nga tebakkiriziganya na kibonerezo. Aboluga oluvale okuwulira ensala y'omulamuzi bawunze era bakaabye n'abandi okuzirika. Ino esennyalaza emirimu mu kkooti olw'ensonga nti buli muntu abadde ajja okulaba ekiguddewo. Alizigala yakola kyero sibye baba wange kati kufiira mu kkomera. Bano boogedde ebikankana olw'abantu baba basibiddwa. Yerere yamutendekera ku Busiraamu byebyokulira binyiziddwa naye basalidde baddizi b'emikomera Luzira okutandika ekibonerezo. Ye Freedom emannyidde nti bakujulira. So n'olwekyo tujja kuteekamu appeal tulina ennaku 14 tujja kujulira Court of Appeal. Tusuubira nti Court of Appeal ejja kumenyawo sentence eno kubanga kooti erabika nti ekyusizza mu ntegeera y'amateeka ga mu musango gwa terrorism kubanga kati kirabika nti oyomba n'omuntu okuba ebipande oba okoze terrorism kyetuwakanya. Abejjerezeddwa olunaku olw'eggulo bakomezeddwawo nabo n'amaliriza emisoso gyetaagisa okubayimbula era bwe batera bakwasibwa ab'enganda. Ekiwala kikoleddwa mu kasirisi nga kkooti egenda maaso n'okusalira Bakamuga ekibonerezo kyabwe ku 8 abejjerezeddwa bataddeko 6 bokka. Tubadde tukisuubira bannange bana tubadde tukisuubira naye Allah wa buyinza n'abasigaddeyo ba Sheikh Kamoga bonna Allah ajja basumulula. Tusaba Allah n'abasigadde abatujjire. Alhamdulillah rabbil alamin. Tokaba hajati. Tokaba. Brother Hamza. William Buyondo ne Josephine Sensembe bakisakidde gule ino lwabukedde TV.
bannange abantu fenna mube bagwikiriza obusiraamu